omuntu ng'asiiba n'atasiiba nga mwenna muli balokole njawulo kyeriwo. So bantu be baleeta okusiiba mu Bayibuli so si Katonda. Era kyenda kugambye nti okusiiba kwali kwa biti bingi, kwali kwa bintu bingi, ng'okusiiba kubeera nga si mmere yokka, kwalimu ebintu bingi nnyo. Era bw'onoosoma tulina olunyiri tugenda dusoma nga tutuuseyo Isaaya 5:8 lulagira ddala ebintu Katonda by'ayagala mu kusiiba. Mu byonna temuli kulumwa njala. Mu byonna Katonda byakusaba temuli kulumwa njala. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bei rahisi ddala, ku bei rahisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana, ziri kumpi n'ekkubo access road weziri. So osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala, evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe. So nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi. Futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6, kisinzira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda e Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudda e Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo, futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa, olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo. So mutwe yino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, tukwebaza gwe wena akyatugubira ku Lubalusewa TV. Amanya agisamwe tukwebaza mwena gye musinzireyo okusobola kubanga mutugoberera ku Lubalusewa TV wamu ne Christ Love TV. Program yaffe ebeetumbudde Moment of Truth, akaseera akamazima. Ndine Pastor Ambrose Semuyaba tugenda kuba twogera ku bintu ebimu oba ebirala kyobadde tomanyi osobola okubanga okitegeera, oyinza okubanga era kyobadde omanyi nga okimanyi katono. Katusabe Mukama akusobozese ate osobola okubanga okifunamu. Tugoberere ku YouTube channel zaffe eza TV Zombi ate ne ku TikTok wamu ne ku Facebook. Ngenda kubamba wa Pastor babuzeeko tumale ate tweyongereyo nate ne program yaffe ennungi. Sebo tsenso kulaba nate ku Lubalusewa TV wamu ne Christ Love TV. Sanyose okuba nti munyaniriza olwaleero era mwebale kuba nti muntu w'omukisa okubanga tugabanako eri abantu okubategeeza ebintu ebimu wano ne wali okubanga bambi tubaako ebimu bye tulambula kubanga waliwo ebintu bingi abantu bye beetaaga okumanya naye mwebale okuba nti muntu w'omukisa ogwo okubanga tubitangaaza. Okay, tulina program endala ku Christ Love TV. Bajita Bible Truth memole ekwasaganyiza oli muto wange bamuyita memolo maife tugenda tukaddiwa katwagala abaana batate badde mu bigere byaffe ffe nga tuvaawo namulaba ng'ensonga zikwasaganya bulungi nnyo nabo bakyava musaayi olinawo omuvugiramu awo n'osuka n'omutwala. Okay, twaniriza nate okulaba ku programu eno Moment of Truth akaseera k'amazima. Gwe naali eyo osobola okubeerayo ng'olina by'omanyiko naye nga tobimanyi mu butuufu bwabyo. So bwe tukuleetera Pastor Ambrose Semuyaba nasobola okuba nga atunnyonnyola Bayibuli eno. Bayibuli si nyangu kutegeera mu biseera ebisinga. Okay, tugenda kutandikirawo wennyininyini. Tulina Pastor okusoomoozebwa nti okusiiba kuno abamu bwe tugendako eri mu Buyisiraamu basiiba ennaku zaabwe 3 balina emyezi gibe 2 producer olwo basiiba ogwo ne guli ogwegundi bangaba mugusiiba bali basiiba nnaku 10 ne baloka batuwa ebyattavaawo ne batuwa kusala ebisolo. Okay, kati omwezi guno gwe basiiba ennaku 3 olunaku lwonna. Kati njaga otunnyonnyole fe abalokole
okusiiba kwa follow gye bayita dry oli n'asiiba ennaku 3 nga talya naddaako n'ava ku Monday n'addamu kulya ku Lwakuna oba ku Lwakusatu ennaku nga 3 awo ennaku 3 zimala kujja zo alusaawo mba nfudde ekirala era n'abalokole balina okusiba ku basiiba ennaku zibaameka tuve mu z'abaprotestanti ezo zo basiiba kito n'asiiba ennyama oyo asiiba ebijanjalo naye nga asiiba ekinyeebwa mu protestanti neyo ne mbakatuliki naawe olwa basiiba nebbiya kyosinga okwagala naye kambuze osobola osiiba omukyala era tojafunayo olumu omukatuliki atuule wano atubuulire we basiiba abakyala baabwe naye kyetumanyi nti bo basiiba mu nsiiba bwetyo kati njaga okutangaza mu katono pasita abalokole okusiiba kuno batugamba buli woosiiba pasita gamba atali gwe bapasita bonna aga nti bw'osiiba guno omwezi ebyamagero ate osobola n'okusiibira ekintu noga nti kati njagala nsiibire poloti poloti yange njigule n'ogisiibira noga nti njansiibire landiroodi akendeeze ku sente oza yeekube mu mutima akendeeze ku nsimbi zabadde akubanja naye nga yali azisazeeko tazisalangako labayo obanga oyina ebintu byoyagala nga bino ebyokusabira nino olumu gwe ngamba abantu ne mugamba nti bw'obeera ng'owulira oli munaku naye ng'oyagala katonda akendeeze mu kintu tugambe bakiseera tosaba katonda tosaba kukendeeza bye baseera saba katonda kukuwa ssente ezigula bye baseera okigule mu bbeeyi yakyo nga tokiwulira oba tokisabira nannyini kyawunge akikuguze rayisi awunge tubenga abenga tategeera asobole okubikuba ku bbeeyi entono so mu mbeera eyo neyanziza nnyo olunaku olwaleero ansabidde ddala okwogera ku nsonga y'okusiiba nga tugenda okwogera ku nsonga y'okusiiba onyumira nnyo ssebo okutunulako nga onyumye ndabe bwonyumye katono nnyo nga tonasumula pasita producer mpabuddemu katono angambye nti ekisiibo ky'abasiraamu Allah yakiteekawo nga ayagala abagagga balabe ku mbeera abatalina gye bayitamu yeebale nnyo yeebalire ddala ensonga lwaki siina katalabuusi sijja kwogera ku ky'abasiraamu era siina mudagiyita ntalabuusi katalabuusi entirako siri waayo simanyi kituufu oba sirina ntalabuusi oba sirina sapuli sigenda kwogera ku bakatuliki n'abasiraamu njagala kwogera kino ekyaffe ekyabalokolebwa kiki kakati mu bayibuli eno ogitunuulire bw'obanga tonnaba kukola kintu kyonna mu bayibuli kyova olaba nakugamba nti bayibuli yeetaaga kusoma kubanga mu Luganda ebigambo ebyo bifaanagana waliwo ekigambo kye bayita reading waliwo n'ekigambo kye bayita studying. Reading kubanga kusoma kipande, studying kwe kugitegeera, kwe kujekenenya, kwe kenenya n'ogitegeera n'ogyekenenya n'ogamba bwe yogera bweti Bible yandibange etegeeza kino kakati awe wali obuzibu ojjukira nakuwa ekyokulabirako ne kugamba nti ensonga lwaki tugamba nti ababoda baleeta obubenje kubanga baganda bafaaba ebiseera ebisinga bwagula picha agenderawo ku kkubo kituufu nga tamaze kutendekebwamu ate kitali nnyo ku mmotoka kubanga atabe mmotoka nabo era bakola obubenje naye nabo olumu ogenda kulaba nti percentage yesinga era n'obusinga buva nnyo kwabo abatamanyi nagamba waffe twalina emmotoka twayigira ku yawaka naye bw'olaba omuntu eyatendekebwa obulungi mu byenvuga amu enkole era mukama wange jajja kajoba yayigira mu yawaka era omusanga agikanga bukanzaati so mu mbeera bwetyo ne Bayibuli eno erimu embeera eyo Bayibuli yeetaaga okusoma like studying n'ogyetegereza lunyiriri ku lunyiriri n'olyoka oba ng'ogitegeera ekisookera ddala Bayibuli erimu kye bayita laws amateeka etteeka nti bw'obanga nga tonnaba kugiyiga nga bw'olaba bino bannasayansi bwe bagamba nti Archimedes principle simanyi the law of gravity omanyi nti no bw'okasuka ekintu waggulu kiteekwa okugwa wansi
eyo bagiyita law of gravity tosobola keera notakikola bwotyo era bakugamba nti bannaffe abali mu bwengula mu bizungirizi balina obusobozi obw'okubanga ne bwaba yeesulise talina ki mukama singa yatuwangayo olunaku nga tubeerawo nga vegetarian nga tubeerawo tulengejja kati gravity eba teriwo kati eryo teeka ery'obutonde naawo ne bayibuli erina amateeka bwe gatyo bayibuli erina kye bayita law of first mention yeriwo eyo abantu abo baagala ogimanya nga tonnaba kuyingira mu kintu kyonna ky'osomye mu bayibuli nga tonnaba kutandika kukola kintu kyonna ky'osomye mu bayibuli nti oba bayibuli egambye nti buli kyokola kola mangu buli olina okusooka okwetegereza law of first mention kati twogera ku kigambo kusiiba ekigambo fasting kisookera kwogerekebwako wa mu bayibuli eno wa we kyasooka okwogerebwako era eyakyogerako yali akigamba ani yali ategeeza ki otegera bulungi so law of mention ne waneekola buli kintu kyonna kyosanga mu bayibuli now at this point twagala kwogera ku kigambo kusiiba kyekigambo kusiiba nga tonnaba kusiiba kyatandika kitya ani yakeera n'asiiba ye kyajja kitya okubanga n'okusiiba gyekuli kubanga oyinza okusanga ebintu ebimu tubisikira busikizi nawulira gundi akyogera nawulira gundi akyogera naye ye lwaki bwe kiri naawo ensonga enkulu yeeno ekigambo kusiiba tekiri mu lulimi Luganda kiri mu lulimi Lugriiki mu lulimi Olugriiki kisomebwa ina nefesh kitegeeza ina nefesh bw'oba oyagala kigamba ekigambo ina nefesh ina nefesh Lugriiki olwo Lugriiki yenteekateeka y'ekigambo kusiiba ye origin y'ekigambo kusiiba omanye bayibuli teyawandiikibwa mu lulimi Luganda oba Luzungu bayibuli yasooka yawandiikibwa mu nnimi 3 Olugriiki Olu-Aramaic n'Oluhibru ennimi meka 3 fenna abasoma version endala oba ya Lugermany oba ya Luzungu oba ya luki tusoma kye bayita translation kati ate abakuruhani bo be balina be basoma nti mu lulimi lwe yawandiikibwamu mwe bagisomera okitegeera bayibuli ekyo tekiri bwe kityo si mu lulimi lwe yawandiikibwamu nti wetusomera eriyo y'Olusoga eriyo y'Olunyankole so ekigambo kyonna nga tonnaba kitwala sooka oddeyo emabega wekyava kubanga kyangu nnyo omuntu naawe omanye ebintu by'emboozi omuntu okubuulira ekintu nenkugamba nti aje nti musanze wali bagamba nti nno omusajja yagamba nti oli bwakusanga oli bize ng'olina by'omaliriza bw'atuuka eri agamba oli akunkumukamanyira kwegamba bw'abanga anyumya ayongeramu asobole okubanga akikolanga bw'ayagala atuuse ekigendererwa kye so nga tonnaba kuwuliriza muntu akubuulira kintu sooka oddeyo emabega ogambe kyo ekituufu kyakyo kyekiriwa so ekigambo okusiiba kiva mu kigambo ekiyitibwa ina nefesh mu Luzungu ekitegeeza punishing your soul causing pain to yourself oba causing afflicting okwebonyabonya kyekigambo ina nefesh so tekitegeeza butalya mmere ekigambo kusiiba tekitegeeza butalya mmere ekigambo mwe kiva kye bayita ina nefesh tekitegeeza muntu kusiiba njala oba kwesiibya njala tonywa wadde akatuuba ekyo si kye kitegeeza wabula kitegeeza okwerumya mu mutima gwo okubanga byoyagala okwetuusaako tobyetuusizzaako kati nekiyitibwa abantu ne bakyanguya mu butalya mmere nze nakugamba nkusomesa mazima gaakyo oba gweowulira kyoyagala ogenda nakyo itsoke oba okiwaganya itsoke naye nze kugamba kituufu kyakyo ekigambo ina nefesh tekitegeeza kusiiba njala ya mmere wabula kitegeeza okwerumya bwe tugendako mu bayibuli mu Zabuli
Dawudi yakyogerako mu Zabbuli eya 35 abantu baagala nnyo Zabbuli eya 35 omanyi lwaki bajagala kubanga balowooza mbu erwana entalo erwanagana entalo abantu bwe babuulidde enjiri eryawe ey'okulwanagana byebalowooza buli kaseera lunyiri lwa 13 Zabbuli 15 nyiro 13 Bible bagisoma Zabbuli eyo bazisoma nnyo baba n'emitawaana gyabwe naye nayo tuligisomako tubuuze Katonda yatugamba tulwanagane n'abantu Bible egamba bweti nti songa okusiiba kyekitegeeza ina nefesh songa bwe balwala nanakuwala nenyambala ebibikutu neneerumya nga nsiiba nensaba Mukama nga nkotesa omutwe naye okusaba kwange bwe kutaddibwamu nembeera mu nnaku nga nkungubagira ow'omukwano oba ow'oluganda nga nteeka omutwe gwange mu buyinike ng'akaabira nnyina. That is what fasting is all about. Okweteeka mu mbeera ey'obulumi, mu mbeera ey'okunakuwala, mu mbeera ey'okubanga kyewandibadde oyitamu, kyewandibadde okola tokikola, kyewandibadde olya tokirya, kyewandibadde ofuna tokifuna. Ekyo ekigambo inanefesh kyekitegeeza mu kusiiba. Naye tulina okubanga tutegeera Katonda waffe. Katonda waffe okubaako kyatukolera tulina kusooka kuyita mu mbeera eyo. Nkama ebazo. Tulina kusooka kuyita mu mbeera eyo Katonda waffe okubaako kyatukolera. So ekigambo kino inanefesh musimba katono nnyo. Bangi bagamba nti okusiiba buli wosiiba Mukama abaako ne kyakkolera. Ante kakati bagamba nti buli lwosiiba Mukama abaako ne kyakkolera kubanga tulina ekintu nti omuntu bw'abanga ekintu kyakugambye era nga kyakubuulidde naawe oyinza okulowooza nti kyekisukkulumye era kyekisinga naawe n'okitwala ng'olowooza nti kyekyo okitegeera. So kyenkugamba nti okusiiba kuno originally ddala abantu nga tebanasiiba nga tekunaba nakujja mu Bayibuli originally okusiiba okimanyi nti nno n'abasamize basiiba. N'abasamize basiibe okusiiba kuli traditional. N'abasamize basiiba olina mukwano gwo gw'omanyi omusamize mubuuzeeko tomanyi mukwano gwo njababuuzaako balina mikwano olina abasumba kakati gwe tuukirira mukwano gwo gw'omanyi nti ono musamize byasamira byagala abitegeera akubuulire ajja kugamba tusiiba. Okitegeera basiiba kunoonya Katonda. So okusiiba si kwakubanga nti nno Katonda yakulagira abantu tekirimu nti Mukama yatulagira kusiiba. Kulimu olunaku baluyita Yom Kippur, lunaku olwo lwe bayita Day of Atonement. Nalwo bwe tunaaba tulutuuseeko njadde okulaga baluyita Yom Kippur basiiba olunaku lumu, the Day of Atonement, olw'okubika ku kibi. Yesu Kristo yakola ki ku musaalaba? Si kujjawo kibi ekyo. Kakati bw'oba okyakola Yom Kippur kitegeeza ne Yesu kyeyakola tewakikkiriza nti yakijjawo. Okusiiba kwerwanirira kubanga abantu abasooka okusiiba nga tetunnaba kuteekana mu Bayibuli, abantu abo baali baddu emabega mu paganism, mu pagan world nga tebandaba, kubanga ffe Bayibuli tutandika ogisoma tutandika okulaba obulamu bwa Bayibuli okuva ku Ibulayimu, Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Abo bonna abantu kabeere Enoka, abasomi ba Bayibuli babamanyi, bonna tekuli n'omu yasiiba. Era omulokole bw'aba asaba agamba Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Yakobo, Katonda wa gundi, naye abo bonna betwagera nti Katonda waabwe tekuli n'omu yasiiba. Katonda yali tabaagala. Ogeze n'ongamba abantu ako okusoma nti omuntu asogamba Katonda wa Yakobo waliwo abatera tugamba nti bw'otagattako ekyo mbugoba tosinza Katonda gwe bagamba nedda Katonda wa Yakobo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka. Abo bonna baali baana gy'emisingi gy'okukkiriza
abo bolaba gye misingi gy'okukkiriza naye kati ku ssaawa eno Katonda yafuuka wo. God became your personal savior. Yatwala bulamu bwo bwe walokoka. Like Bible ega tugamba nti lokoka Yesu afuuke mukama w'obulamu bwe. Like abawuwo is a personal God. So tokyagamba nti ye Katonda wa Ibulayimu kano ekyo nakyo kirimu okubanga tobitegedde bulungi. Okubanga Bible osoma reading naye nga tobitegedde bulungi okubanga okyalowooza nti tukyasaba Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Yakobo. Of course kituufu ddala ye Katonda yoyo y'omu, ye Katonda wa Ibulayimu, ye Katonda wa Isaka, ye Katonda wa Yakobo. Naye kati Katonda wo kati yafuuka wo ddala. Okitegeera kati yafuuka ebe nabijjawo kiri kyekugamba nti man of God yokubateze man of stan yafuuka Katonda kiringa nga bw'ogamba. Tugambe nti muli baana fedda twabeeranga tuli baana bato naye nga waliwo omwana asomera ku ssomero. Kakati n'ogamba nga gwe ly'essomero si lyosomerako n'ogamba oyo headmaster w'abali. Okitegeera kati olunaku ne lutuuka naawe n'oyingira mu ki nafuuka headmaster. Kati mu biseera we yayitibwanga Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Yakobo, Katonda wa Isaaka yali tannaba kulokola ffe nga tumulabira eri. Kakati naffe bwe yatulokola ne tufuuka kati Katonda waffe. Tekimuggyako kusigala nga Katonda wa Ibulayimu era oli abatawemudde abatavumye abayogedde kituufu naye ate yandibadde akitegeera nti Katonda wange. Jacob mumuyita Katonda wa Ibulayimu aba musindika eri. Mukama Katonda wa Nsiga, Mukama Katonda wa Yakobo, Mukama Katonda wa Ibulayimu, wa Isaka taata. Oba omusabye ng'ategedde nti yeye gw'ogamba naye mugobeeramu kyotategeera. Naye mukwano gwange nga buli lwensaba ngamba agutomanyi bisaba olina oteekako wa Isaka. Kati naye ayina bye yali abulamu bingi. Kye nakugambye nti Bayibuli yakustudyinga si yakureadinga. So olw'okuba nti oyo yali Katonda wa Ibulayimu nga ye Katonda wa Isaka nga ye Katonda wa Yakobo kati lwe Katonda wo. So kati mutuukirire nga Katonda wo. Now okusiiba kuno ina nefesh original kyo kyavaawa. Abasajja abo benkugambye mu pagan world nga tetunaba kujja nakwogera ku biseera bya Ibulayimu. Kubanga Ibulayimu Bible tutandika girabira ku biseera bya Ibulayimu. Ne Ibulayimu yalina bajjajjaabe. Taata we bamuyita Teera. Emabegako waliyo amawanga n'amawanga. Yali mu Bakaludaaya. Kakati mu Bakaludaaya lyali ggwanga nga libaddewo emyaka n'emyaka. So kitegeeza emabega wa Ibulayimu waliyo abantu kiringa nga kati ffe be baazaala mu lutalo lwa Museveni. Nze nali sikimanyi nti emabega w'olutalo lwa Museveni waliyo omuntu. Like nti waliyo abantu abaalingayo ng'ototerunabaawo. Nze we banzaalira waliyo manyi mutandisa amawanga. Kakati n'ekirala kankikuwe olaba omwana gwe bazadde mu COVID. Omwana gwe bazadde mu COVID bw'onoomunyumizanga nti nga COVID tannabaawo ajja kubanga alabanga oba nsi kyeyo ng'alabamu nga mwe abataakola ki abaali temwekizisitinga. So waliwo n'abantu abaali beekizisitinga emabega nga tetunnatandika kwogera ku Bayibuli eno mu pagan world. So mu nsonga eno bo baali bakiraba batya ekigambo ina nefesh. Musumba katono nnyo ku bintu bino bibiri njagala otunnyonnyole. Omuntu ng'asiiba n'atasiiba nga mwenna muli balokole njawulo kyeriwo. Anti kyendi mu kukunnyonnyola nga gwe kyoŋŋamba kya maaso nnyo. Nze njagala kulaga kusiiba okakase oba kyosiiba gye kyo oba si kyekyo. Okusiiba nga kutandika abasajja baalinanga mafaamu. Omuntu ng'alina abakozi be. Abakozi tugambe oli wano olina abakozi abakola ewa Kiso. Kakati omu ku bakozi bo abakola ewa Kiso oba alunda nte ezo ne kubaako ente emu etolose. Ente eyo bwetoloka n'eri ebirime by'abanneyiba bonna okwetooloola ekyalo ne bakwata ente oba ne bagikuba ne bagitta oba negwa mu kinnya. Kitegeera omukozi yakoze eki omusango. Kakati omukozi oyo nga anoonya ekintu kyagenda okugamba mukama we asobole omusonyiwa ku ekyo ekimutuuseeko ku ekyo kyakoze nga kye baakolanga ekisooka kusiiba.
kwambala bibukutu kujjamu ngoye ze kusiba muvu ng'omuntu ajja ne yeebaka wali wabbali nga mu kyoto ng'akabwa akebase mu kyoto ne yeesiiga evvu laba nga yeebonereza n'asiiwuuka naggwawo n'amala ennaku ngezi nga talya kakati gwe boosi we kubanga jjukira ebiseera ebyo tebalinawo human rights nga boosi kyalowoozeza mu mutwe kyakukola ki kyakukola kati boosi bwe yajjanga ono omugagga gira ku mbalaasi ye n'asanga nge emisango ku kyalo ente zakutula zalya gundi ono omukozi w'omulagajjavu ng'agamba mumuleete wano kati nga bakugjayo bagenda okujja ng'oli magumba meereere nga ba supervisor oba abakozi ababakulembera abalala nga bagamba mukama wange oyo yategedde ensobi ye yeebonereza walaba gye kyava kigambo kusiiba oyo yategedde ensobi ye yeebonereza takyalya takyanywa takyalina kyakola ali awo kakati mukama wo gwe ng'akutegeererawo nti oyo akoze eki aboneredde tebwetaaga mbooko zeweekubye zima tyabasiiba kati tikati njagala kikuleetera nze saagala kusalirawo basiiba kati nze njagala nkuwe gye kyava otuuka ekiseera ogambe nsiibe nkireke nze nakuddukiramu mu alusa kakati bw'omala omusajja bw'amala okukulaba n'agamba ono siina kyemukolera ng'akuta ng'otambula ng'okola ki ng'ogenda ng'oddamu amaanyi ng'odda ku mulimu gwo ng'oddamu ng'olya emmere so kyabanga kyatandikira eyo kakati abantu bwe bajja nga bababuulira nti eriyo katonda kubanga abantu b'emabega eyo bali tebamanyi nti ne katonda gyali basinza miti basinza biyinja basinza biki kati batandika okubabuulira nti eriyo katonda batandika okufuna interest nti katonda bannange katonda yatukuuma kati bwe babagambanga katonda tayagala kino katonda tayagala kutta katonda tayagala ki kati omuntu eyakikolanga kiri ekyamugaaniddwa ng'ayagala alage katonda nti mu butuufu nange enkoze eki mboneredde ng'asiiba ne yeeyisa mu mbeera eyo naye ekyo kijjukire nti kyali eri emabega nga kristo tannajja so bantu be baleeta okusiiba mu bayibuli so si katonda era kyenda kugambye nti okusiiba kwali kwa biti bingi kwali kwa bintu bingi ng'okusiiba kubeera nga si mmere yokka kwalimu ebintu bingi nnyo era bw'onoosoma tulina olunyiri tugenda dusoma nga tutuuseyo Isaaya 5:8 lulagira ddala ebintu katonda by'ayagala mu kusiiba mu byonna temuli kulumwa njala mu byonna katonda byakusaba temuli kulumwa njala olunaku lwewayogeddeko lwenagambye olwa yomu kipuule lwenagambye nti waliyo olunaku lumu katonda lwe yakkiriza basiibe oluli mu bayibuli ate olwo nalwo terwali nti nno katonda yabawa lunaku lulamba terwali nti nno yabawa essaawa 24 ekyo kyaliwo nga yesu tannajja jjukira abantu nkugambye okusiiba kwabanga kwebonereza abantu bedda bwe bakolanga ekibi omuntu yenna bwe yakolanga omusango omuntu yenna bwe yabangako ekintu kyanyiizizza katonda kati nga gwe wano ng'olina ebintu ebyokola oluvannyuma omwaka bwe gwayitangawo wagulanga embuzi oba endiga n'ogikwatako bwoti kwe kwabanga kwe bayita okwenenya mu biseera ebyo embuzi gwe ng'okola ebintu byo oyenda otemula obba okola ki wabula mwaka nga guggwako ng'ogulayo ki embuzi oba endiga kyasinziranga ku bugagga abalala bawangayo njiibwa okitegeera era kyova olaba wano mu Buganda waliwo n'ekigambo kye bagamba nti oyo mwavu mponga byoya kimanyi abasemberayo ddala naye lwaki bamwita mponga byoya nti omugagga yagulanga embuzi ennene oba endiga ey'amaanyi omulala n'agula enkoko omulala n'agula enjiibwa omulala bukamukukulu byonna byabanga mu levels kati obudde butufunda zisobola pigira kakati nebaayo atalina wadde ezigula kamukukulu kakati oyo nga ye agenda ne bakunyuulako ebyoya kuki ku kamukukulu oba ku nkoko ne bamuwa ebyoya ebyo nga byateeka kuki
ku kyoto ne nyoka kati oyo yawonga ki yabanga omwavu embonga byoya nga talina wadde 10 kyagenda kuwaayo naye nga naye alina ebibi byayayana bikole ki bisonyiyibwe so ekwenenya kwabanga bwe kutyo kati ng'ogula kisolo nojja n'okikwatako bwoti n'oyogererako ebibi wali omukatuliki wageri ogenzeko mu maaso ga faatha n'oyogera ebibi byo faaza nakoze bwenti faaza nakola bwenti kakati n'eri endiga bwe wagikolanga n'ogibuulira buli kye wakoze kyonna ebibi byo ne bigenda ku endiga eyo nesaddaakibwa netibwa oba waliwo gye bayita scapegoat nga era bw'omala ogikwatako bwotyo nga bagitwala mu ddungu eyo ne bagita neekola ki netambula so ebyo byebintu ebyalingawo mu ndagaano enkadde ezo zezaali enneene nyanga bya mubiri byakwetetenganya kati nga gwe bw'omala okuwaayo embuzi eyo ng'oddayo ng'okola ebirala kaakati waabangayo ebibi ndowooza bye weerabidde n'otabyogerera ku mbuzi enoga ekibi nkyerabidde ekyate embuzi bagitutte lwe lunaku olwo olumu olwabanga lwe baayitanga the overtournament ate nga nabo terwalinga lulamba kati nga musiiba olunaku olwo buno obubibibi bwe mwali mwerabira katonda n'abo bakola ki abo basonyiwa so ye yabanga setting yabangamu ebisiibo ebyekika ekyo bwe kityo naye ate tekyali nti nno kiteekeddwa munnange ekyavaamu kati Kristo bwajja kyenakugamba nti olina okuba ng'otegeera endagaano enkadde n'endagaano empya Kristo bwajja ogwo gwe mugugu gwe yajjawo olwaleero ekyo okyalaba yasaddaaka ente okyalaba yasaddaaka enyiwa omwaka wo nga guggwaka basala ku mbuzi awo ŋŋamba nga balokole bali mu kusalira mu bayibuli bagamba tuli mu kyaki oba nze ndi mulokole nina okusaddaaka bakikola bannaffe abamadiini abalala be bakikola nabo bwe bakkiriza si be ŋŋamba ze ŋŋamba abamanyi byange abababi tubebaza mwena abatugoberera wano ku TV zaffe ez'enjawulo okusobola okuba nga tubawa programu eno Moment of Truth akaseera kamazima oyinza okubeera eyo nga olina kyokimanyiiko fere tugaana comment section weeri yammwe sobola okuteekamu ekikyo pasita ate bwe tuba tumukomezaawo nasobola okuba nga naye ate akuddamu netulaba ye waliwo abali eyo ng'okusiba badde akukolera mu nsobi nga saazi nasobola okufunamu ekyokuyiga waliwo olinaga nti nedda musumba nja kusiiba ngazenda waliyo keesi erimu ekisenge kofini olowooza waliyo kofini erimu ekisenge abeeramu yekka musumba tukyali awo enyirinyiri bw'alemerako nyamanyi wabamu bwomu walusaze wakize ng'agenda nayo naye yesebo badde okyaŋŋamba mbadde nga nti nno abantu okusiiba ne kujja bwe kutyo mu butuufu bw'okutunuulira ng'oluvannyuma Kristo bwe yafa ku musaalaba ebyo bye bimu ku bintu byeyawummuza olwaleero omuntu takyasobola kusaddaaka nte kusonyiyibwa bibi omuntu asaddaakako kusonyiyibwa bibi naye ate omuntu akyasiiba okusonyiyibwa ebibi kitegeeza teyabitegeera bulungi okitegeera muganda wange so ey'ensonga gye tulina okusooka okutegeera nti lwaki abantu bo balowooza nti ate ebirala byavaawo ebimu ne bitavaawo kubanga ekintu kino kirina abakifunamu ekintu kino kirina abakifunamu omuntu ng'asiiba atani abafunamu ye bwe musiiba mukuŋŋaana otamanyi kibaawo buli bwe mukuŋŋaana waleti ebaamu akantu muba musolooza kantu nekira ne bwe tuva nga tetugenze ennyo ku ekyo kya waleti era okusiiba anyway katugende mu maaso tujja kwogerako ne mu ndagaano empya kati mbadde nja kugamba nti abantu bennyini foundation z'okukkiriza kwaffe the foundation of our faith Abraham, Isaac, Jacob, Enoch abasookera ddala tekuli n'omu gwe tusanga mu kusiiba n'abo bonna ne bw'onoolaba nti simanyi gundi yasiiba ennaku ana simanyi gundi n'asiiba ennaku bwe ziti Yesu yasiiba ennaku ana ezo zonna zinnyonnyolwa
Program eyinza okuba enfunda kati netuzisobola zinyonyola naye ate tusobola ozitwambuza netuzifuna paka tuzinyonyola. Tuyina ennyiriri ezitulaga Bayibuli Yesu Katonda bwe yali nga abantu balemeddeko nga baagala okusiiba kubanga waliwo ebintu abantu bye bayingiza olwaliro tulina ebintu mu kanisa nga sibya nga Katonda Yesu tabiragirangako nga tolinawo obiraba mu nnyiriri mwebiri bingi tukasa program ekyatambula nnyo ojja biraba mwebiri bingi nnyo kaziberezo z'overnight zisimanyi deliverance service simanyi zaani zonna mu Bayibuli tezirimu naye jaseti abantu baziyingiza ne Katonda n'abavaako olunaku nga bagenda kusabira abantu abalwadde abalina ki olunaku lwonna lw'oyagadde osobola obbasabira Katonda tubasabira kati Katonda tawulira waliwo olunaku Katonda lwabeeramu holiday uganti kakati onomusabira n'abantu ne batawulira Katonda ajja kusanga amabaluwa tabaddewo era oli yangamba nakafe ekitusabye ekiro kuba emisana abantu babeera bakola ki baleekanya aba orodingi kale ekiro buli muntu aba awummudde Mukama abatuwulira naye neweerabira nti mpozi nga tewasoma geography nti ensi eno tewummula enjuba yekyuka akitegeera bwe muba mulowooza nti Africa mwebase China muba bamusambusambisana kitegeeza Katonda aba bize abaaliko eri China abaali kubeeri ate gwe bw'onojja eno era aba yakuddise abendo bawummudde naye kyenyinza okugamba ako kakusaaga naye kyenyinza okulowooza nti waliwo ebintu gwe byolabanga ng'olowooza nti kati ekyo bwe naakikola kinansukka nowe kyonna kyojja kukola bwegamba abantu bagunja bingi abantu baagala nnyo okusukkako nkubeera nga ye yakola nedda nga ye yakola ekyakabi nga ye aleeseeye ate ekitaliiyo nasiiba kino simanyi nakola kino nakola kiri nosanga abantu babasiiza amafuta gatya naye ngaolabira ddala mu butuufu tebinakola ki tebigasa tebigatta mu mbeera yonna obudde bwo bwe tulina buteeka okubanga bwabutono ogambe ne basiiga ki bingi tujja byogera ku pulogulamu etandika butandisi tukyalimu mwaka mulamba tugulina wano twogere ku bintu bingi leero olese kusiiba ate n'okusiiba tukyakuliko sigenda kukomya wano olw'obudde bwa pulogulamu omuntu anaasobola okufolowinga paka gye gusemba ajja kubitegeera ntandise gye kutandikira labayo there is no biblical origin for fasting tewaliyo origini tewaliyo ntandikwa tewaliyo kutandika origini nti okusiiba kwava mu Bayibuli ne tukugenda ku balala okusiiba kwava bweru ne kujja mu Bayibuli yes tekwatandikira ku Katonda ne kweyongerayo kwava eri ne kuyingira eno Katonda n'agamba ne bano abantu nga bo balaba bwe omanye Katonda adiiringa naawe muntegeerayo n'agamba kakati bano babitegeera bwe bati n'agamba nti ono sekijobaata embeera zebyagala nakwagalirayo nga gyokuli so kwe kuba waayo n'oyo lwa inanefesh naye bw'otunuulira ddala nti okusiiba mu kusooka kwakozesebwanga nga medico kusiiba kwa ddagala bw'ogenda mu ddwaliro naddala bano abasawo abakozesa amadagala simanyi oba abatera okugaba ebyahabo bamanyi n'okuwayo ennaku z'okusiiba era okusiiba kulungi katulanga okwo okusiiba kw'abasiraamu kulungi mu mwaka n'obaayo omwezi gw'osiiba obulamu ne bukola ki ne bwerevayivinga nga ne bwa Katonda tebimukwatako naye nga jasiti osiibyemu obulamu ne buddawo omuntu buli lwamalako akaseera ako nga talya mmere nti kanzulukemu tebakukase naye kanzulukemu omusaayi gubamu ebifettefette bw'oba nga tolidde emmere gundi scientifically n'okendeezako ku masavu muli munda tesi kibi so okusiiba wandikulabye mu ndaba bwetyo naye n'otakulaba nti ogenda kusiiba kubanga mu Bayibuli omu n'olaba tetuyinaamu muntu yasiiba ansa ye nejja bantu nga bali waneeno bagamba nti banenze nasiibye guno ennaku zino buli kimu kyange kyawedde bw'onaatandika okwetegereza okusiiba kwonna bwe kwali mu Bayibuli buli muntu yenna eyasiiba tusookera ddala eri emabega waliyo Dawudi yasiiba Dawudi yali ayenze ne muka munne
yali ali waggulu bino kizo obwenzi buno bwava dda yali ali waggulu nga kati bwe tuli eno nti oli kukalina n'olengera wansi eri omukyala anaaba mukanaabira akataata kulingiza okwo n'alingiza muka munne n'amuleeta n'amuwasa n'amuzaalamu omwana kiseera kyatuuka omwana oyo n'alwala bulingiza n'amuwasa namulingiza n'amutumya nakamumuleete ne bamutumya ne bamuleeta omukyala nebamuleta namugamba oli mukandi namugamba ndi mukafande yali mukafande wa Dawudi nga ali mu magye ga Dawudi omukyala story empanvu naye n'amala n'amuwasa n'amala n'atta omusirikale we yamusindika ku lutalo n'amuteeka n'agamba banne nti mumuteeka awali emmundu eyakabi bwe mulaba nga bataamye emmundu mwe mu withdrawing asigaleyo yekka bamuttireyo ku lutalo aleme kujja kubanga yali yeebase ne mukazi we omukazi n'alabika nga afunye olubuto Dawudi n'agamba omusajja genda weebake wa mukyalawo genda ewaka gwe weebake n'agamba mukama wange sobola kwebaka nga amagye gali eri ku lutalo olunyinyitidde bajja abantu abajasi bange bagenda kufa nteekwa kubeera ku lutalo nze mbeera eri ne mukazi wange nga nyumirwa bulamu ng'ate abaana bange bafa nzirayo agenda kakujjutu dayo kuba yagana okwebaka bamusibeko olubuto ewaka kakodyo kaali kakabaka kumusibako olubuto lwa mukazi kabaka yali w'amaanyi olubuto kasalwaka bwe yaddayo ne ba withdrawing ne bamukola ki ne bamuttirayo ku magi kulutalo so bwe bamala omutta kabaka n'awasamu omukazi banga ne liyitawo ekiseera ne kituuka omwana n'akola ki n'alwala kumpi n'okwagala okufa so eyo story Dawudi yasaba Katonda n'asiiba mukama awonye omwana n'akola ki n'afa abantu bangi waliwo omukyala Esther naye tujja musomako wano omulabe nti ekyo yali asabirira ate abantu si kye bavundula mu Bayibuli omanyi lwaki kubanga tebasoma Bayibuli. These people don't want to study. Tubatera wano classes ne bagaba ne mujje musome classes tubalage bit by bit. Online classes ndabo ziranga ne tubagamba mujje musome otandika okwenyonyolera Bible ogirabe bulungi. Bareke kunyonyolera tubakiriza. Abantu baagala just oli ayimire nagamba sibe nakwana nasibe nakwana ninga tamanyi okusiba kwavaawa. Tugenda no mu Easter atandika okusiba. Tugenda mu Easter kulya masavu. Waliwo n'abatandika omwaka nga gutandika. Omwaka guba gutandika n'atandika n'ennaku ako. Mbu nsiiba simanyi ekyo kiberebere ky'omwaka. Omwaka mbuyitemu bulungi. Omwaka gutandise mupangisa n'agumalako nga mupangisa. Ate asiiba na nnaku ezo n'agumalako nga atandise omusingi. Katonda takuwa kubanga olumiddwa. Katonda taatawo akwagala bwagaze ebintu byonna abikuwa tabikuwa kubanga weerumiza tabikuwa mbula weena ky'omukolera alina tabikuwa twayogera lulene mugamba nti Katonda tali mu bizinensi tali mu kusuubulagana naawe Katonda takolagana naawe mu nkolagana ya busuubuzi Katonda akolagana naawe mu nkolagana ya mwana na kitaawe so kakati ensonga y'okusiiba abantu abasiiba nga baalinga tebamanyi Katonda bwakolagana nabo nga balowooza bwe baneerumye ennyo lwanabakola ki lwanabawa kubanga baali mu kintu nga bamulabanga ekintu Katonda ow'amaanyi Katonda ow'obusungu ajja tukuba era weebiri ebyo nabyogako Katonda wa laddu okitegeera kati abantu iyo yendaba gye balaba Katonda w'amazzi mu ndagaano enkadde babirabanga bagamba bya kirogologo bya kirogologo omanyi nagamba nti eddiini zonna zava mu ndagaano nkadde zonna tolina gy'otajja kulabamu kugira nga tugwe tuyagala gikebera weeri buli bintu byonna ebikolwa mu madiini mwebiri mu ndagaano ekabeera ey'obusamize era ebyo ebyebisiibo obiraba Yesu ye bwe baamubuuza ku nsonga y'ekisiibo omanyi bwe kyabaddamu bamugamba nti owaaye abaddu bo nga tebasiiba abayigiriza ba Yesu baali tebasiiba nga balya mmere mande ku mande bala abamutambulirangako abatambulanga ne Yesu nga balya mmere mande ku mande nga tebasiiba tewali n'omu yasiiba abayigiriza b'abafalisaayo ne bajja abafalisaayo be bana bannamateeka amanye etteeka oleetera etteeka agamba etteeka lyogera ne bamugamba fe abayigirizwa abo ba Yokaana Omubatiza
n'ab'abafalisaayo basiiba naye abayigirizwa abo tebasiiba aba yesu yennyini n'abaddamu ati n'akikuba n'abagamba abalina omugole basiiba batya ku reception kubaako okusiiba kuba kulya kubanga mmwe muli naani n'omugole ibabege buli mwe mutambula naani ne yesu therefore mwe abatambula n'omugole okusiiba si kwammwe nagamba naye bwalibo abajjiddwako balisiiba naye as for now abatambula n'omugole tebalina kusiiba kaakati bw'oba tunuulidde ekintu ekyo nasoose kugamba nti yesu wuwo omanyi erinnya Emmanuel kyekitegeeza tokiwulirangako ekigambo Emmanuel kitegeeza katonda ali naffe agamu ku mannya ga yesu ye Emmanuel God is with you. God is with us. Kakati bw'aba yagamba nti basiiba kubanga tebalina mugole ng'ate baalina yesu z'olwaleero ndine yesu yagamba sigenda kubalekera kati oba osiibira ki ekyo nange kyembuuza ansa sinnagifuna Hey. nange ansa sinnagifuna wabula nze nganze ya afuga obulamu bwange tobinsiibya okitegeera tobinsiibya kubanga nze nkimanyi nti omugole ndi naye n'okubanga ayitibwa Emmanuel kitegeeza ye katonda ali naani ali naffe so mu bufunze bwe tunaba tugenze tugaziya ebintu bino ojja kutuuka ekiseera olabe ng'okusiiba kukumalira budde teriyo kintu ky'ofuna luvannyuma lwa kusiiba naye lwakuba ewammwe ku kanisa bajja kugamba siiba kino bw'otasiiba kino twafuna kino kakati njagala lwaki bakozanya eddoboozi eryo bwe batyo okubuzaabuza bwe tokimanyi nti omubbi wajja ekiro akyusa ekirobooza wewe uleeta pesa oza bwate bwabeera ayogera bulijjo bw'omusanga mu budde bwo oba ne bamusumba oyogera bulungi wa naye oba oyina ekiroboozi kinene ekiroboozi kya leeta pesa kyakifere omuntu asobola okwogera bulungi nnyo mu ddoboozi lye abantu ne bamuwuliriza bamutegeera mukama yebazibwe bannanga ekindeese nzeze kwogera ku nsonga eno ng'obwedda bwenjogerera baba n'ebiroboozi awo naye nga biringa era kigendere kubanga abagezaako tugenda kulakosha tukwatako byakisiru byakiyaaye byakifere aba kuzanyira ku bongo nti yaayi nayo kyotasobola yakitwala wala okusinga gwe naye ng'akulimba tekitalina kyatwala wala abalebe balusowa tv Christ Love tv tubeebaza okubanga mutugoberera tuli ne Pastor Ambrose Muyaba tuli ku program Moment of Truth akaseera kamazima tuli mu kusiiba okusiiba osiibira bwereere oba osiibira butuufu bw'osiiba ofuna ekyamagero pastor atugamba nti okusiiba si kutuufu era nti katonda tolina sooka mwerumiza oba kukwerumya alyoka akwokyakwa oli katonda wo oli taata wo akuwa buwi akuwa kuba akwagala kyokola tujja nga tukubuulira enjiri ne tukugamba nti katonda akwagala bwe tujja ne tukubuulira enjiri nti katonda akwagala yesu akwagala bambirokoka mukama akuwe buli kyoyagala era bw'onoolokoka ojja kubanga osazeewo okusalawo okusinga obulungi bwe tutuuka mu kkanisa ne tukugamba bw'otaasiibe tolina kyogenda kukwatako tell me ani yakulimba nze yakugamba kukuba nti katonda akwagala oba onaakugamba nti bw'otaasiibe tolina kyogenda kukwatako kitegeera kitegeeza waliwo ekitali kituufu musumba mutuukanyaawo omugamba mukama atwagala ate twakatuuka era tulina tujjogere ate kati waayo waliwo okuwaayo kirala ate kyengezaako okwogera waliwo okuwaayo okwokusapootinga okwokuba nti mukuŋŋaanira wamu oluse bujoolwo gye tugenda newagaa nti bw'oba toziwadde eyo sigazaamu ati transport akuzaayo abebensigo musumba programu yokusiira mpanvu tutandiseko ntandike era abalabi baffe tujja kuba tujongerayo mpola musumba tugenda wano mukaseera njaga nkudivatingemuko katono tugenda wano mukaseera ka Easter tulina Good Friday
Easter Monday, Easter Sunday, tugenda manzaali. Abantu basiibye nakwana. Enaku zino ziyitamu. Kuba ekisiibo kino kyannenya otegeera. Kuba abasiraamu basiiba batandikanga lumu. Bandi batandikanga ttaano. Ninda ate bano bo bagendedde ali nakwana baziyisizaamu. Anti simanyi ebyabwe sibirimu nnyo, simanyi lwaki babiyisaamu. Tolya Easter bamanyi bwe bayisa nedda. Kakati Easter ekisookera ddala Yesu yafa. Era yazuukira ago ge mazima. Naye olunaku terumanyiddwa nti yafa bwe luti oba bwe luti. Era bwe twaliko Christmas. Bwe twateekawo luteeke. Yes, naye ensonga enkulu Yesu yafa. Era yazuukira. Kyobano ku Good Friday tetugenda kubaawo. Nti oba tugenda kubeera wano nti oba tusabe ekiro. Naye ababaddeyo be bamanyi babeereyo. Tetubayinaako buzibu. Bw'oba owulira nga toyagala kubeera mu nyuloga njagala ngende nsabe mu bantu abangi genda. Naye kyenyinza okugamba nti Easter bw'olunaku bwe lutyo gye luli kyandibadde kyamakulu nnyo okutegeera nti Yesu yazuukira. Naye yazuukira ku Easter wabula waliyo olunaku lwe yakola ki? Lwe yazuukira. So tetukiruulingawo nti ekyo si kibi kubanga bwe baba bakuŋŋaanye ku kya Katonda lwakuba omutawaana ogulimu ti ate abamu bakikuŋŋaaniramu nga balina tageti ndala. Nga si kugamba nti nno obeerewo kubanga Yesu yazuukira wabula mukuŋŋaane babeeko akantu ke bakola ki ke ba harvesting oba babeeko akantu ke ba harvesting oba ke bafunamu mu kukuŋŋaana kwammwe. Naye mukuŋŋaana okwa bulijjo tekyandibadde kibi. Muntu bandikuŋŋaanye ne basaba kubanga ne ku Sunday eza bulijjo twogera nti Yesu yazuukira era tubibagamba nti banaye mukkirize Yesu yazuukira. So si kizibu kale Easter ekyatyani yakiyita Easter. Kakati olowooza bakire tugiwadde ogundi endala topeka endala lwaki? Kubanga Easter kiwanvu. Wona ogenda ku Google n'oteekamu ekigambo Easter oba Easter card bagenda kukuleetera akamyu n'eggi. Kiwere nga Google lwamu ggi bagenda kuwa akamyu n'eggi. Ebintu ebyo bye bimu ku byali byenda kugambye nti waliyo obulamu mu pagan world nga ne bulamu bwa Bible tetunabutandika. Ebyo ebintu byaliyo era erinnya Easter gye lyava nakinaki ebyo byonna tusobola obyogera naye mbadde saagala bintu batukozesa wabula nakyo gye kiri gwe weebuuze lwaki bw'ogugolinga Easter tebakuwa Yesu ng'azuukira bakuwa G na kamyu. Lwaki? Kubanga abapegani bakozesanga ekigambo ekyo Easter okusinza lubaale w'okuzaala. The god of fertility. God of fertility emisambo egigaba enzaalo wali obiwuliddeko ebyo. So babikozesangako olw'okuba akamyu okimanyi nti akamyu lwe kawazadde lwe kawaka. Yes, akamyu lwe kazadde lwe kawaka. Kakati babikozesanga n'agamba gikyobola waliyo Easter eggs ne Easter bunny. Ekitegeera akamyu naki. Naye ebyo bapegani bye babiteekamu tebikujja ku nsonga nkulu ya Kristo. Ey'okubanga yafa n'azuukira. Naye ng'ebyo Easter nazo ne bwe tunagamba Christmas ezo Christmas tuli gye zaava sagambako ku Basimiramis ne Nimrod ne abaali Nansima abakola Christmas tree. Ebyo byonna gye biri tujja kufuna olunaku tubyogereko. Naye nga soketamanya programu y'okusiiba muno njagala tukutambulize eddala kuba njagala tusomeko ne mu Isaaya 5:8 si lwaliro kubanga ebintu bingi kubanga lukulagira ddala Yesu Katonda byayagala singa oba wakusiiba. Era bw'obisomamu bwe tuba nga tutandise okubisoma omanyi okusoma Oluganda? Ndomanyi mu kitundu. Bayibuli eno ebuuza bw'eti Isaaya 5:8 lunyolo okusatu lugamba lutya? Lwe luno beebuuza nti lwaki twasiiba naye ggwe n'otakifaako. Lwaki twetoowaza naye ggwe n'otakisaako mwoyo. Musooke mulabe. Ono kati ali mukwogera kati ono yali Katonda ng'ayogera omutwe gugamba kutya?
omutwe kwatano mmeka mu 8 mutwe kugamba kutya okusiiba okw'amazima kakati eno bayibuli gye nsoma si yange wabula Luganda olupya ya Luganda yemu n'abalala ze basoma wabula eno ya Luganda lupya bonna bonosoma eri bino byogenda okufuna wadde ebigambo ebimu tebyatula bwe biti waliwo Bible versions nagamenti version Bible enzivumula naye nekugamba nti beebuuza nti lwaki twasiiba naye n'otakifaako lwaki teetowaza naye gwe n'otakisaako mwoyo musooke mulabe ennaku ze musiiba muba munoonya ssanyu lyammwe ku bwammwe nsoma ki Bible musigala munyigiriza abakozi bammwe njagala mulabe kalungi kyakali mu kusiiba ng'ate mugenda kudda mu nnyombo n'okukaayana n'okukuba bannammwe agakonde temuyinza kusiiba bwe muti nga bwe mukola kaakano eddoboozi lyammwe ne liwulirwa mu ggulu olwokutaano nakugambye okusiiba kyeki kwerumya kweva so si kusiiba njala nakyo mwekiri naye si kyekivuga okusiiba onyiroga nti okusiiba kwe nalonda bwe kufaanana bwe kutyo olunaku omuntu lwe yeetowalizaako n'akutamya n'okukutamya n'akutamya omutwe kuguweta nga lumuli n'okugalamira mu bikukutu muvu luno si luyombo omuntu ali angry agezaako okugamba abantu okwo kwe muyita okusiiba olunaku olusiimibwa mukama kansooke maliriza omuntu ono kamulinga mukati kamaliriza agamba bw'ati kuno kwe kusiiba kwe nalonda okusumulula enjegere ezinyigiriza abantu n'okugyawo emiguwa egy'ekikoligo n'okutta abanyigirizibwa n'okumenya buli kikoligo namba 7 si kugabira abayala ku mmereyo ulira okusiiba kukola ki kugabira abayala ku mmere okoba oli mukola ki mukusiiba tubadde ku 7 n'okusembeza abaavu abatalina maka mu nnyumba yo olidde okusiiba okwokubiri kukola ki kusembeza abaavu mu makaago bw'olaba ali obwereere n'omwambaza kwe kusiiba kwakusatu okuwulidde tugenda kwokuna n'otakweka baŋŋanda zo abeetaaga obuyambi bwo n'otabeekweka okimanyi olwaleero bw'olokoka bagamba famire yeekuloga kituufu olina eddogo lya famire erya famire yo yekusiraanya so ng'okugenda ewa sengawo n'omuwa ku sukaali n'omuwa ku munnyo n'omuwa ku kikusiiba kwa ddala nti awo omusana gwo gulyoke guveeyo gwake ng'emmambi esala era n'okuwonyezebwako kujje mangu n'obutuukirivu bwo bukukulembere era ekitiibwa kya mukama kiri kuvaako emabega tugenda kwongerezaawo twebaza mwenna abatugobedde olunaku lwaleero musumba katusiibule n'ekigambo ky'essaala tusobole tukuba nga tuggalawo puroguramu ya leero katonda omulungi twagala okwebaza olunaku lwaleero twagala okusiima kubanga otukoze bulungi tutandise okwogera ku nsonga y'okusiiba tugenda gimenyamenya tugenda gyogerako paka weenaategeera kubanga wagamba bwe tulimanya amazima tulifuuka baddembe leka twogere amazima gano abantu bafuuke ab'eddembe era obulamu bwabwe buteebwe era ebyabwe byonna bisumululwe nkwebaza ayi katonda olw'enteekateeka yonna gy'otuwadde n'olwa puroguramu eno tegenda kutambula baweebwa omukisa abo abagifunamu mu linnya erya mukama waffe yesu kristo amiina tubebaza mwena gye musinziira okuba nti mutugoberera ku lwalusoba tv ne Christ Love TV program moment of truth akaseera k'amazima tusumuludde n'ekibayita okusiiba twagala gwali eyo omanye okusiiba kyeki omanye osiibira bwereere oba osiibira kituufu olunaku lwayo ekirala musumba program egenda okuddako awo tugenda kuba otunyonyola muka tugenda mu biseera bya Easter kusiiba tuyinza okukwatamu okwo katono twagala ojje otunyonyolemu awo kuba ke kaseera ketulina obbeeramu kuba lujja kuba lwakuna
ate ng'enkya good friday saturday easter sunday easter monday otunyonyolemuuka obalabi baffe bakitegeere ate okuba nga tweyongerayo tujjafuna eddakiika ezisooka zinyonyole easter tumalize twongere kusiiba kwaffe tukitambuze ebbanga tubeebaza mwenna tubalinze mu comment sections mbadde ne Ambrose Semuyaba nze aje Samuel wamu ne producer Katabira Muhammad salamu wa rahmatullahi wa barakatuh kama yebazibwe abakumire atakumira mpeera amina Lubalusewa TV mazima ku mazima.